Wambadde sisobola nakussa bandeese sitegeera. Kati owulira otya? Kuba ndaba amaaso gavaamu amaziga. Mpulira omuliro mpulira nga baŋŋambe ntya omanyi okuba nga owulira olubugumu sikini eringa eyidde amaaso tegasobola kulaba bulungi owulira engeri y'omuliro munda. Owaaye Chris Evans yavuddeyo n'akaaba n'agamba abayimbi tebamuwadde draw. Yabadde mutuufu kyetaagisa okaaba kyabadde kimwetaagisa okaaba okusinziira ku nkolagana ye n'abayimbi banne. Omanyi omuntu akomentinga ku kintu okusinziira ku nkolagana gy'olina n'abantu bw'aba nga ye ababeereddewo kikuleetera okunyolwa. Kiyinza oba kyamuleetedde okunyolwa nti ababeereddewo lwaki bo tebasobodde kukola ki bubeererawo. Naye ate nze ndaba buli muyimbi yamuwadde draw era mbeebaza. Era kituwa ekyokuyiga ffenna nange nga mwendi mu kaseera akasembawo tulina okubeererawo bannaffe. Abantu balinze konsati yo naawe. Konsati yange kasooke tulinde Chris Evans yaggwe ku Saturday eno nga 29 nange nga wempona tiya gaasi ono nja kubamba wakyenzizaako abawagizi bange naye nga bambi temusubwa ngenda kugumya abantu b'omu bino gye tubadde mutusonyiwe bamaama ne bataata si yaffe abaleese oluvuyo. Sagala mugembe olunaku lwammwe olufudde olw'okulaffe tubadde tuzze babuuzaako bamaama waffe mutubeererawo nnyo kitegeera tetusobodde bbawa tiketi zammwe nga bwe mwali muzitusabye naye tugenda kuba tuziyisa ku mikutu egy'enjawulo TV zaffe ez'enjawulo rediyo zaffe ez'enjawulo zijja kuba zibatuukako. Ennaku z'omwezi 29 bw'alina tiketi yafunye tiketi yo keera bukeezi ofunewo okutuula. Freedom City okuyingira mu mutwalo VIP emitwalo 3 tebuli akakadde. Mujje tusanyukire wamu abayimbi ffenna gye tuli. Olowooza embeera eno eyatuyagase kutuuseeko n'osobola okuyimba? Siyinza butayimba mukwano, siyinza butayimba. Gwe mulimu ogumbezaawo abantu bange abanneetoolodde. Ati ndaba embeera gy'olimu tesanyusa. Eyinza oba tesanyusa naye munnange era ku mbeera eriwo tesinga enkonome. Oyinza okwebaka n'osula ng'olidde enjala y'ekiro ng'eruma ng'osula nga tolidde. Enjala y'ekiro eruma. Naye enjala y'ekiro esobola okuluma ng'olina bitekisi. Omulimu gwonna olina okukola ate bw'onaali akalere ate ekyo onasigazaawo kyolina okuba nga otopingako. Yo waayo omukulu omusibe agamba ate Sipapa? Nandigambye oba twanditiseeyo eddakiika nga 2 ne tusiriikirira mu buli omu ayagala Sipapa ng'omuntu n'abaayo kyamugambira eri Mukama kyasobola omusabira eri Mukama amusaasira ave mu mbeera gy'ali. Embeera ye eri etya? Ffe tuludde omuwuliza naye gwe batugamba ogenda n'omukyekingako okwo n'olaba embeera gy'ali. Simuwuliza nnyo lwa nsonga munnange ensonga ze ziriko abazikulembera ate nze ndi muntu buntu sina kye nnyinza muwa okuleka omusabira obusabizi era buli amanyi nti oyagala Sipapa ng'omuntu musabire kyekyokka ky'oyinza okuwa Sipapa. Musabire Katonda amusobozese. Akaseera kabadde kawanvu kitegeera akaseera kawanvu nnyo. Batugamba nti embeera eno eya Sipapa yaleeseewo okukolaganaako ne Brown Sugar. Ande nze ku nsi siinaako mulabe wange ate omuntu yenna gwe nalindiddeko naye ku sowaani emu aba muganda wange. Singa baali balabe bange sandituuse wano. Abo baganda bange mikwano gyange basisita bange sibalinaako buzibu era n'omukyala mukyala w'omwami ali eyo omukomera naye bambi mbasabira kubanga bazadde ekisinga okunnumira ddala bazadde abaana kitegeera ande olaba w'omala wiiki nga totadde kameeza waka nga tolina kyotadde waka kyakulya oyinza osanga nga ennyumba ekutta omuliro naye ate okumala omwezi nga teri muzadde teri maama teri taata ali waka. Tugambe nti gwe tolina bbuba. Ebbuba lyaki lyansi ne bw'onaabuba ne bw'otagwe ne bw'onaanyiga ne bw'otanyige togenda lemesa muntu kweyagala.
okitegeera kola bibyo yagaliza abalala osobole okweyongerayo. Bakyala banno ababeera mu bufumbo abayitako mu mbeera gye wayitamu obagamba ki abateekawo okusika omuguwa n'omukyala w'omaka gwe baleeseewo? Nedda mukwano, ate naddala abakyala tebalina musango. Omukyala akeera ku makya n'akwanibwa nga bwakwanibwa, oluusi babalimba. Omanyi omusajja asobola okukwana ng'alina omukyala n'omala n'emyezi 3 nga tomanyi nti omwami oyo mufumbo. Kati ebintu ebimu bireme twemazaamu. Ne bw'onaakola ensobi, ne bw'onaakola kye, ne bw'onaanyiigira ensi eno, tomanyi lwankya lugenda beera lutya. Tomanyi omuntu gw'okolako obuzibu ayinza oyamba omwana wo oba ayinza okuyamba gye bujja. Sisobola butebaza ku bintu bye yankolera. Ate era siina nsonga lwaki mba munyiigira. Tewali na gwe nnina kunyiigira. Just kye ndi okusaba Mukama abayambe bave mu muyaga gwe balimu. Kubanga mu bisaawa zino naddala eri abato. Oli omulinamu omwana? Badde saagala tusukkaawo. Andi Sipapa mukwano musito musabire. Nawe oli mukwano gwange kati osobola Kati okugamba. tumusabire. Wali omulinamu omwana? Ebisigadde biveeko. Ebya famire byo bireke. Ebyo bimala. Musooke musabire Sipapa ave mu bizibu, ebirala muli bibuuza. Kale abawagizi bagamba akagamba akasembayo. Abawagizi bange mbaagala nnyo 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 nnyo, mmwe musinga, mmwe munfudde kyendi nzaani. Osanga bankubye na tiyaggaasi lwakubanga abawagizi bange banfudde kyendi. Naye nga mbaagala nnyo omusoga ali atya. Ye omusogo. Wangi. Omusoga gyali abanyumira. Omusoga vidiyo eri out. Abawagizi bange bonna bw'oba omanyi nti onjagala bwe byakalubira ali siŋŋanyisoke. Tofaayo mukwano jangu tusanyukire wamu kufudde omusite. Bakuyimbisa olusoga? Bakuyimbisa olusoga? Ate oba nze sirabanga gwanga linyumanga busoga. Mu butuufu tukkirize. Busoga anyuma. Gy'ogenda ofuna omwami? Ebyo bindekere, ebyo byange. Ebyo byange. Ngo oyagala nnyo eby'amaanyi. Ate bantu baagazi nnyo okitegeera. Baaniriza banange mbaagalako ekisa. Baaniriza abantu balina ekisa. Simanyi na kumanya. Naye nga temusubwa Saturday eno. Muyingira mu mutwalo, VIP emitwalo 3, bannange mutukuliseeyo tuwonye tiyaggaasi mbadde nfudde.